Owulira olutalo luli ku TikTok. Guno omwaka gwa kutunyumira. Kubanga olaba tukyali mu January naye zo ga tuli mu gwa 8. Pressure ku pressure. Muliro ku muliro. Lutalo ku lutalo. Kati wafude wawulide Cephco ne Miki. Nana abo ku TikTok. Ne abana bafachi. Bayomba abana bafachi. Nenze nagenze kigenderera. Abana baraka bayagala ko mukazi. Arabika mukazi. Kubanga nze wankigenderera. Kati ngeri Cephco je yawukuuka. Agamba inazubula. Kati Miki yagenda okulaba. Takwa nono noli. Wanono bane Cephco. Kati yagenda okulaba inga Cephco. Miki yagenda okulaba Cephco. Amononedde obusolo. Ayinza kwayagala mukyala we. Kati kasoka nkubuze. Cephco mukazi wa Guno ani yali amanyi. Kati kasoka nkubuze. Cephco asobola okwagala omukazi. Nodamu n'omwagala. Goyozo mwagala. Kirira kyayina. Takyayina na kitayina kikoloko. Kati okimanyi nno. Waba amulese nga gobadde ogendayo ng'amiima. Amuleka ne tulere yetololerayo. Yechukirayo. Ate olutalo lwakuze. Babeerangidde. Tewawulidde gundi. Cephco yagenze n'amugamba ti Miki tugende oba bitabo oba batuwa maafi oba ningamba naye Cephco yawunga. Kati ate ayagala kuddayo gye baava badde gwe kimanyi ti nno yamugamba ekintu ekisinga okuluma. Gwomanyi omuntu olaba omukazi bwebaseeko kyokka ng'omwebaseeko oyima nagamba muno toyima onyiiga. Kati Miki gundi Cephco yagamba Miki butayima. Gwomanyi obusungu obulyawo kakirabika omukazi gwe yakwana yamugamba nti Miki naye namakyabeka Miki ayinza okuba tasaza wamamulaba sirabaga ku mukazi we yabeerangawo ng'ayogeranga ng'agamba nti yabeeranga mu vidiyo naye yayogeranga mu vidiyo za Miki mbu mukazi we beerangidde saba Miki naye n'agamba nti nze nasoma nze mirimu gyenkola gya diguli nagamba navaka wempe mbu mu ghetto nze byekye byonna wabula era katuka yayogedde yagamba byekye byonna nabikola naye saabifunamu naye kati ke nasala akagwa naye nabanga no gyenfuna sisobola kuddayo kutegeeza gundi akyali mu ghetto Cephco ate naati agambye mbu eyo sisobola kuddayo kitegeeza aba agamba eyo bagundi esaba yamugambye kati gwe twogere ki Miki yagambye kati nze Cephco njogere ki naawe nkozi gwe Uganda olina giraga terina kyekuganyuddwamu kuwemula buwemuzi nemugamba Cephco naye musajja w'amaanyi era babanoonya bakkojja Cephco tebamuleka ne waliwo omusiru asobola okugula emmotoka Cephco alina akamotoka ke olowooza kamo ataddewo ebyo alina nyingi ate Cephco akoze likodi ataddewo ebyobugaga ye byonna agambye ataddewo essimu ye ataddewo emmotoka ye bagende ku ssomero ne Miki atekewo emmotoka ye ate bulijjo Cephco yegomba akawunti ya Miki amugamba n'akawunti yagiteekawo emmotoka yo ajafunikira agifiiriddwa bagende mu kubanga abantu kulya booge mbu Miki jasi alina mikisa naye mbu talina talenti atayinza ogifiirwawo agitaddeyo wali abagitwala Miki asobola okukkiriza kati kankubuuze gwosobola okukkiriza kuba bagamba Miki alina akawunti eriko bulutik kanateeza abantu teziriiko so bamuzalira kabadi bamugyeko akawunti ye ya bulutik kati ate Miki ye yagamba yakulya kawempe bagende eriye Miki yesosedda Red Corner oba Cephco agenda mu Blue Corner bafuuke eggolola busaba ebikonde mubayingiri oba ttaano oba mutwalo mbusebo bafune ekibiina ky'abaana awo mbu sente zigamba ziweyo naye nga Miki ne Cephco bayinza okuwa Cephco si weiti ya Miki kubanga badde manyi omumpi alina lwana na mumpi Miki mumpi kampi mpozi ajja mukuba engolo Cephco muwanvu Cephco wanze omuliro kubanga Cephco agenze n'agamba nze ndeka buli wenkirowoozaako buli enjagala kaaba n'amaani ne bagamba munjagala na sesema kyakaaba akyakaaba ekiwaga kya Cephco kyali kati ko Miki n'agamba nze neekanikira mmotoka era njagala ajje mu galaji negamba naye bagenda okukuba Miki asabe ebikonde bakuba Miki alina abayaaye baali aliwa tomulaba babeera nabo alina ow'obunyama alina akali akawanvu alina bangi bazanye na beyeesiga bagamba ekiyinula ennyana kiva mu kibeere kati olwokuba ye alina bangi gundi simulabangako na muntu abana bakazi abana bakazi wawaya